This is Kisanja Wakona Mchezo, you remember? Newankubadde President Museveni yalagira ssettendekero w'e Makerere aggalwe oluvannyuma lw'abasomesa okugaana okusomesa abayizi, olukiiko lw'abayizi luwadde gavumenti ko n'akakiiko akaddukanya ettendekero lino salesale wa nnaku 2 okuggulawo. Bano bagamba nti bamala dde okusasula ensimbi zaabwe ezeetaagibwa yunivasite era nga kimu kyokka kye beetaaga kwe kubeera mu bibiina wabula ng'abasomesa tebalabikako. Kati balina obulumi nti ensimbi zaabwe ze baasasula okusoma zigenda kufa busa olw'ensonga eziri wakati w'abasomesa ne yunivasite. Batuyambe bagulewo yunivasite yaffe tusome. Abaana abasinga badde bagezezaako kusasula ssente mu bulumi. Ne kiba si kyabwenkanya okuggalawo yunivasite nga towadde na muntu notice nga tomulabuna mugamba ati sinkuwadde weeks 2. Nono ogamba just the university bagiggale with immediate effect. Abaana bangi bakoseddwa. Kuba kyemanyiye Museveni talinayo baana be Makerere. Obuyinza buli mu mikono gy'abayizi. Ffe bananyini buyinza. So Makerere bwe baana bate bagiguddeewo. Ffe tugenda kukosa obuyinza bwaffe ng'abayizi to making sure okulaba nti tulwanirira okugulawo university ate balina okugigulawo ku kiseera kye twagala. Kubanga obuyinza tubuyina, amaanyi tugayina, abaana tubayina, twasasula ssente zaffe. It's our right. Tugenda kugula omusango gwa breach of contract ku University Council. Kubanga twayingira endagaano ne University Council okutuwa services ze tusasulira. Bwe tuba nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe mu ndagaano eyo obw'okusasula ssente, sirabawo nsonga yonna ewulikika lwaki tebatuwa services ze twasasulira. Bano baweze nga bwe batagenda kuweera okutuusa ng'ettendekero lino ligguddwawo era nga bagenda kwegugunga batwale okusaba kwabwe ewa minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni ne sipiika wa paalamenti Rebecca Kadaga. Ye omukulembeze w'abayizi Roy Semboga akiggumiza nga bwe bali mu kugezaako okutuusa okusaba kwabwe eri abaddukanya ebyenjigiriza mu ggwanga basobole okuyambibwa. Ekyo tugenda kikola era tugenda kuta mu buli mutendera okuba nti yunivasite neggulwa ate buli kimu kibeera mu nteeko era tugenda kugenda naffe tukasolinga baloya baffe tulabe kye tuyinza okukolawo. Abayizi bano bagamba nti newankubadde ebizibu bya Makerere bingi okuggalawo siri eddagala eriyinza okumalawo bino byonna. Semboga agamba nti gavumenti ebadde erina okulinda abayizi bamale okukola ebigezo byabwe olwo ekole okunoonyereza ku nsonga zonna eziri ku kasozi Makerere. N'abasomesa bennyini bakanira omusaala olumala okuguba tetajja mu kilaasi. Baana bangi ugenda tebalina results zaabwe kyokka nga bazikola. Abaana ab'obuwala abasomesa babeeyambisa ebizibu bingi nnyo ebya Makerere. Ate bennyini bagamba nti tewali ssente zibbibwa, ssente zikola ki ebizibu bingi. Kyo kituufu kiri nti weetaagawo committee of inquiry etuli mu nsonga z'e Makerere ebizibu bino biggale once and for all. Ne ku nsonga za ssente bitaawo okufuna audit entuufu tumanye nti neddala ssente ebizibu tezimala mmeka ezitamala. Abayizi bo balumiriza nti waliwo abakungu e Makerere abafudde ettendekero lino olusuku okujjangamu ensimbi nga bazezza ekintu ekikosezza ennyo emirimu wonna mu yunivasite. Naye ffe ng'abayizi ba Makerere abalumirirwa eddembe lyaffe era abalwanyizi b'eddembe lya buli muntu kabe muto kabe mukadde kabe mukulu tetugenda kutuula butuuzi. Era ensonga eno tugitandiseeko olwaleero tetugenda kuba Makerere oba gavumenti budde nti bwe okugulawo Makerere obudde tubuwadde kutandika leero. Tetugenda kutuula mabega kutunula butunuzi ng'eggwanga balisuula. Eno yaffe okuba nti management ne muwasa balemedde okola ki balemedde okukkaanya. So kitusazeewo tugenda kutwala yunivasite nebikikwatirwako bonna abali mu kavuyo kano eno mu mbuga z'amateeka tulaga batucompensating obudde bwaffe tumaze nga tetusoma then mu kiragiro kya poliisi abayizi bonna n'abasula mu bisulo by'obwannannyini balagirwa okubyamuka okuddeeka awataali kutaliza n'omu. Kino nno abayizi bagamba nti kikyamu nnyo kubanga abamu ku bayizi bano tebasoma Makerere wabula mu matendekero amalala okuli Bugema University, YMCA Kyambogo n'amalala. Eyo ango president James natenga yange singa kubeera enkulu. So singa management council ne muwasa ne president kuno ngakkiriza batudde wamu ne bateesa noyina semester neggwa ne batuna mu nsonga ezo mu bulamba bwazo tulina tufunamu bintu bibiri omulundi gumu nti tewali damage causing student yasasula tuition we ate nga wali omusomesa ate then university bakitereza nga president wayagala. Tetuli bamativu. University yaffe tulina okuddamu ne tutandika okusoma. Abaana babagobye ne bava mu halls abawala saawa zino bali ddawa. Omuwala ava Kabaale, ava Kisoro, ava Arua, ava Mbaale babadde tebalina transport. Abaana twabalabye ekiro nga beetolwa tebalina bya kukola tebalina gye balaga.
omwana omuwala kati batuba tubasingisa eki tuba tubasingisa okukola ebikolwa ebikyali bituufu tulwanirire future yaffe kuba kati tetulina bwe tulaga tuli bayizi twajja Makerere okusoma tufune future naye kati future bagirinyeemu wenjogerera kati buli kimu kati kiri disorganize tumanyi oba tukoma wodi osoma university tumanyi bagigaddeyo paka di tuli awo bwe tutyo abaana bangi bali affected abamu balina scholarship ze balina okugendamu nga semester newedde. Wabula omusasi waffe atuuseeko ku ttendekero lino era ng'abayizi bonna baamaze dda okwamuka akasozi konna. Kitone Julius yakusakidde eggulire lino ku WBS TV.